بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. في زوجة إلى شبوك شنو مكة. نبي محمد صلى الله عليه وسلم موازى ربوا. وأنت حل بهذا البلد. وأنت غناوي النبي محمد حل ولمتوزي وموانا وابوبو بهذا البلد مشبوك منو. ووالد وما ولد. ووالد سينزا بكرا مزدي أي آدم عليه السلام وما ولد نرى زارا آدم عليه السلام نزدري سينزا بكرا إلى غبتوا قال إنت الله على نيت شنتا يا كلا يسنغو ملايزا كتجيزا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد مزمد دلقوات دومونتو غالي kurusa n'obulamu bwe bwonna. Omuntu yatondebwa nga wa kukalasana kukola kiro misana kola katuyana. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب abafa omuntu alowooza an lan yaqdira alayhi ahadun tiwalina omu agenda kumusobola. ayo yadde nga yakka ku musajja yali ayitibwa Abul Ashdini bun Kilda eyali ow'amaanyi nga mulabe muzze nnyo eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyateeka ssente ze mu kuwalagganya obusiraamu bubeere nga busaanawo. Allah agamba omuntu oyo alowooza teriyo ayinza kumusobola n'omu. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أتوسي كسيرا ما يقرأ غامبا أهلكت مالا لبدا. asanyizza ssente mpitirivu njokyezza ensimbi nnyingi nnyo okuziyiza obusiraamu okugenda mu maaso, naye obusiraamu buganye. ndaba butambula butambuzi nga bugenda mu maaso, naye omusimbi gwe mbutaddemu muyitirivu okulaba nti buyimirira. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب الله كانت مسجو يا روزا أن لم يره أحد تولن وامررا كبياكولا. yaddenga aya eyo eri ku muntu mutongole naye buna buli muntu agwa mu kiti ekyo. abantu bangi nnyo, mawanga mangi nnyo agatadde ssente mu kulaba nti obusiraamu busaanawo, naye Allah subhanahu wa ta'ala ye yajja amazeeko makulu nti obusiraamu yabwetakkiriza nti bulina kubaawo, era ng'akimanyi nti bajja kubaawo ababupinga, naye nga bwo bulina kuyitawo kifuba ddembe. Allah abuuza gwaggudde ku busiraamu olutalo nti olowooza terina omu akulaba ku byokola? ye ate era olowooza nti terina omu akusobola kukwatako oba kweŋŋanga? alam naj'al lahu aynayni, siffa abamutondako amaaso abiri. walisanan wa shafataini, ne tumuwa olulimi lwakozesa ng'ayogerera ebisongovu obusiraamu n'emimwa ebiri. wahadainahu najdaini, tumulungamya ennuŋŋamya ey'emirundi ebiri ng'asobola okutegeera ekirungi n'ekibi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba falaqtahama al-aqaba, lwakitawuma omutwe mugalimu agazitowa agalabika nti g'amaanyi tegakolwa buli muntu okuggyako abatono ennyo. lwaki sigawumamu omutwe n'agasaasaanyamu ensimbi ze mu kifo ky'okubeera ng'azoonoonera mu kuyigganya obusiraamu. wama adraka mal-aqaba, kiki ekiyinza okukumanyisa ki Allah kyayisa agalimu ago agazito gagamba omusajja oli ayonoona ssente ze nti yalibadde nga gawumamu omutwe yeebinika ago okusinga lwabeera ng'azannyira mu busiraamu okubusaanyaawo. al-aqaba mu lulimi oluwarabu kitegeeza ekkubo erisangibwa mu lusozi olutumbiivu ng'okuliwalampa okuliyitamu osanga ebizibu. kati noono Allah subhanahu wa ta'ala mugalwaki teyeebinika agalimu agazitowa agalabika nti sigangu nga bwe kitali kyangu kubeera nti owalampa ensozi obeere ng'oziyitamu ovvuunuka ogenda emitala.
nona amugamba nti yali ebimise agalimu gano agazitowa abeerenga gaabakola Allah subhanahu wa ta'ala gayagala asobole okusomoka agende ku museetwe kwe kuyingira ejjana. Ogumu ku mirimu egyo fakku raqaba okuta ensingo y'omuntu n'abba mu buddu n'afuuka omwana w'aboobo. Edda gwalinga mulimu nno nga muzito nga tagulikayo. Olwaleero kusembereza okutegeera ekintu ekyo kiringa kugamba nti kununula musibe eyali asibiddwa amayisa eruzira omuteereyo ssente ezenkana amayisa gateebwe. Mulimu akaba muzito tegukolwa okuggyako abatono. Awu oba kale ekyo nga takisobodde it'aamun lwaki tawuma omutwe mu kuliisa fi yawmin mu lunaku ng'abadde alulabye ng'alutegedde nti dhi masghaba lwanjala kakutya lwanjala gw'omuwadde akatebe olunaku olubeeramu enjala empitirivu lwaki si lwagamba nti nze ssente mu ngendo zisandiisa abantu ababoyaana n'enjala. Yatiiman aliise mulekwa olunaku olw'enjala ey'amaanyi aliise mulekwa za makraba oyo gwayinako oluganda. Abantu bangi nnyo bamulekwa baffe be tulinako eŋŋanda baana ba mutowo ba mukuluwo ba mwannyoko kitera kubafaako. Allah agambye nti lwaki ssente toziteekaawo wogenda okufuniramu ekinene eri Allah subhanahu wa ta'ala. Sizza mulekwa kale au miskinan lwaki tewuma omutwe mu kuliisa masikiini za masraba gwolaba oyaboyaaniraawo ku ttaka watali na kakeeka yeekuyeeyezaawo mu ttaka watudde waasalira ekyokulya yeesiringiraawo. lwaki mulekwa oyo kikibwa omyemu omutwe okuliisa. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم oluvannyuma lw'okubeera ng'omaze okukola emirimu emizito egyoyitakoleka kaana min alladhina amanu n'abeera mubakkiriza kubanga emirimu gyokka emirungi nga toli mukkiriza tegirina gye gikutwala. Ate n'omuntu okumala okuba omukkiriza nga n'emirimu emirungi ogikola watawaasawu bisabr n'abeera ne banne nga balaamirigana obugumiikiriza kwebyo ebiba bibaguddeko. Obugumiikiriza mu ibaada, obugumiikiriza mu butakola bimenya mateeka. Watawaasawu bilmarhama ne balaamirigana ne banne bakkiriza banne ku bikwatagala n'okusaasira abali mu mbeera embi. Ulaika ashabul maimana abantu abakola ebyo bye twogedde be bannannyini mukono ogwa ddyo ogw'omukisa. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا نيابا وكانيا متيكا هم أصحاب المشأمة ببننين مكونو غريكي تفيني تسيراني وغوكونو عليهم نار مؤصدة. هم نار مؤصدة abantu abo baliko omuliro omuggale oba omusaanikire bagenda kuyingizibwa omuliro. Aya endala yagamba fi amadin mumaddada omuliro ogwo oguli mu payipu empanvu mu bigoma ebiwanvu. Wano Allah bwagambye nti muswada ate oluvannyuma lw'okuguyingira bagenda kuggala kusaanikira obeere muli ng'omuntu amaze okuyisa ttanuulu ya bbulooka n'agiggala enkwe ziba zisigaddemu ne zibeera muli nga zibengeya.